okuva emuge okujjawo omugenzi Katongole mu maka gaabwe. Ennyumba kati yagwa teriiwo. Waliwo omulwadde yampa eddagala ndireete ewa Katongole awo, wadde namusangawo baali bamulongoosezza. Bwe mba nzira awaka nagira ku gaayi ne muganda wange Dr. Asubuga. Katongole n'akwata eggaali endala ey'okubiri n'atumya empuuta ennene eyali ekwatiddwa nga yakutundibwa, ne bateeka olubaawo ku ggaali ne bateeka empuuta eyo ne tugizza awaka. Kale olaba kyennyina mu nnyumba eyo. Naye Kakooza ebintu bingi tebyogeddwa era tebijja kuvaayo. Naye nze nsabye omukisa guno mbijjeyo, kubanga Kakooza wano we tuli ng'agalamidde wano nga waliwo Archbishop Kasujja omusigire wa Paapa eyawummula naye asigala musigire wa Paapa. Bwana mukulu ekango eparish walina abasisita n'abantu abalala. Era Archbishop Kasujja kyokoze okujja ebiwundi ebiri wano kisaanira amaka gano, kubanga Katongole buli wa Sande yajjanga ekankobe oluusi ku Birigere oluusi ku ggaali n'omukyalayo mu kaseera ako beetanga amannabbola nga bw'ogenda ekankobe tebasukka. N'abantu abalanga bakawuki omusajja wange olumukwano gwange muladde erinnya lye Katende. Kati bw'ojja wano oba onyweza ekereziya n'obukatuliki mu kitundu n'abalwa nti ekereziya egoberera abantu baayo. Bweti Kakooza yammanya, bamame ne bammanya, baganda be ne bammanya. N'ennyamba ze mu by'okusoma nze naye dayirekita we bw'amala siniya 4 ze namugamba kola combination ya Hege n'agenda mu Ssuuna n'asoma haya n'agimala. Nze nakwata Kakooza ne tugenda e Makerere mu kaseera ko private yayetandise. Kakooza n'afuna ekifo e Makerere n'asoma diguli n'agikola ki n'agimala. Era mu kaseera ako Kakooza yakola ebintu bingi abantu byamutayinza kumanya olwaleero, naye njagaza ekintu kimu. Mu kaseera ako omusajja Muhamudu yali azze nga ettaka neregola litutte nga neeno munda bw'oyiwatta ettaffaali ozimbe ennyumba, yagambanga ati bwengenda kutawo oluguudo boloka zijjeewo. N'atulugunya abantu. Kakooza ono ne kitaawe Gwera Ssenyondo bwe twagenda mu kkooti Lukwago n'atukiikirira ne tufuna kkooti order eyayinza Muhamudu okusaanyawo ekyawo kyonna okukitwala. Wadde Kakooza ali muto mu kiseera ekyo abantu bangi baaguluka, twabanga tulwanyisa Muhamudu abalanga bw'ebijanjaalo abakawunga bamuwagire, naye Kakooza ali mutuufu. Leero bw'ogenda e Luwalaalo osangayo ennyumba enkadde. Ennyumba eyo eri okulwa Kakooza ono ne Ssenyondo, kubanga ennyumba eyo yeyabiriza omusango teguggwanga na buli kati, kubanga Ssenyondo bwe yafa Kakooza n'asigalawo n'agenda ebweru, osooka asigala mu bbanga. Era tugenda mu bukyamu n'abantu b'eggolo ebidiyo mubwekwana omusajja badde mugezi yalabira wala nnyo nga bwolaba Beniti wano ne kitaawe omugenzi Katongole. Kakooza yamala okusoma omayinza ndi wa DP Archbishop Pablo Lemitira Maria Vika bwe yampita. Kakooza ono mu 2001 n'esibange waliwo olw'ebiseera ebyo twakola kampeni ya Besigye. Kakooza ali coordinator, naye ekibi ekyaliwo mu kampeni eyo mwalimu bambega ba Museveni betatambulanga nabo abaali batwetoolodde. Kati kampeni bwe yaggwa Kakooza ono n'abalala bababuzaabuza tebagende mu by'obuyega kulwanyisa Museveni. Kakooza namugamba togezaako ne banne
bano baali bambega baali bagatukola ki kututta ebyamawo Kakooza ogenda wa Ebungereza n'abeerayo ebbanga yonna paka lwakoze eki kubanga twalwana n'afuna political asylum kubanga eyo tewaali walungi ate twali nabo baali bakoze eki batwefuukidde kale Kakooza mbadde mumanyi nnyo byonna yazaakola ki yazaakola njagala malirize kubanga Archbishop abadde wano musigire wa Papa Father wali n'emikisa mingi mwe mwenna abali wano be bamalayika abali mu ggulu abagenda okumwaniriza eri Katonda kekano akabonero akali ku nsi akalaga ebitalabika bano bonna abali wano kekabonero akalaga Kakooza gyalaga tulabyeyo nze ndabyeyo era nze kati kansija okuba busumbukiza guno Kakooza gemanyi ng'akyali wano omwana wa Katongole wano eggolo bwetwatuulanga kati ng'agenda bamaleka amutwala simutuma kubanga tulina ebizibu biki kati obutuma eri Katonda atayinza kuddamu mulanga gwaffe kalizangoza gwange bw'otuuka mu ggulu eyo eri Katonda owabira abasajja abana balukabya akayiri kope balukabya emusani mubi ate ngagentandu Kakooza kubanga batusanga mu nsi ya baludde mirembe ennyanja bagitwala emigga bagitwala etakalikola ki baka y'abaana ba Katonda balonda ku nsi kuno ogenda okukuba ogwo bakola ki bawubba naye nze Kakooza muganda wange ekisinga okuba ekikuluze bannange bandabire kitaawe yafa Katongole omugenzi Sekweyaba Archbishop okamanyi obulungi azaalibwa e Buwama yeyogera ebigambo no benjogera olwaleero nga Katongole afudde era obyogera Kakooza ng'ogenda mu ggulu ne Sekweyaba omundabire ne Sebaana ne David Kiwanuka n'abalala naye Museveni bw'abanga agenda eyo nga mukkiriza n'amutongola